ng'ofunye omuntu akwagala ebyaddala. Rema Namakula ne Dr. Hamza Ssebunya beeraze love ku stage. Rema yabagambanga n'abagamba nti munnange bino nali saabimanyiira, naye Rema ali mu love. Dr. Hamza Ssebunya alaze Rema love ku stage. Ekinsanyudde mu kintu kino nti ne Eddie Kenzo abadde mu audience ng'akola ki? Ng'azze ku show eno yabaddeyo eno show ya Mama Alima Namakula gyentegeddeko, naye bannange love enyuma ng'ofuna omuntu akwagala ebyaddala. Bano abantu beetegeera nga bw'olaba nti Nyamutooro yetegeera ne Eddie Kenzo ne Rema Namakula beetegeera ne Dr. Hamza. Hamza yategeera Rema byayagala era abimukolera ddala. Kankutwaleko Kenzo abaddeyo oba yabaddeyo munnange ng'anyumirwa era nga wabawa ku ki nga wabakubira mu ngalo nga banyumirwa. Ekintu ekyo Eddie Kenzo abadde anyumirwa eri Rema performinga eno Dr. Hamza ng'avujjirira ensimbi eyo gye bayita love. Abaana bamanyi okweraga omukwano, abaana bamanyi okweraga laavu, naye abantu abo bategeeragana. Ndowooza buli omu ategeera munne. Gwefuna omuntu akwagala osirike, eyo gye bayita love. Ate munnange tubadde tukyali awo ne gireeta kapo ndala, njogera ku Desire Luzinda ne Levikson. Abamanyi love bali wano. Bulijjo bibadde bigambo, boogera kino tuwulira kino, tuwulira kino beewakana. Oli agamba musajja wa Katonda, n'agamba woman of God, naye munnange kyaddaaki Levikson ya proposinze. Life is so sweet with you. You on my mind is true. Onions is a tape and glue. Nobody but you. You from today and in away. Hating you waiting there. Life is better, better, better. Now I'm winning from today and in away. Hating you waiting there. Life is better, better, better. Now I'm winning better. Abasazi b'omugambo ne basala Levikson omukazi mukulu era tamusaana, asaana muwala wa Desire Luzinda. Abaffe mulowooza abawala abato muno mu ggwanga badde tabalaba? Mulowooza munnange Levikson gy'atambulira eyo yonna gy'ayimbye gyakoze ki? Abawala abato abadde tabalaba? Abalaba waayitira, naye n'ensonga ze musajja wattu lwaki yasalawo okulonda Desire Luzinda? Ye abanga abawala bato ki kye basinga Desire? Ffe tubayozaayoza, Mukama abateeremu obwangu. Man of God and woman of God, ekintu kyammwe kitambule bulungi. Naye nga masanyu meerere kye nsobola okugamba nti asazeewo munnange n'abanga amusaba obufumbo, era munaddamu ne mutugamba nti video shoot. Laba eri wano, nze nakugambye nti munnange waliwo abaana abamanyi kukola ki? Kweraga love. Naye mpola mpola ye bw'atyo omukyala Desire Luzinda ne mwana mulenzi Levikson basazeewo kubanga bakitwala ku next level. Nga nvuddeyo ye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior, njogera ku Plan de Mulekwa. Talina bigambo biwoomu eri omukyala Juliet Zawede, talina kyatamulangidde. Ataka miliyoni omusajja asinga okuyimba mu East Africa n'omufulanga awo siboyi wo akwoleza empale z'omunda tumbaavu. N'okwata omusajja wizo n'omuswaza mu kamera mbukubanga agenze n'asulako ewo mu America. Gwalina amaka wekka mu America. Are you the only one with a house in the US? Kyobulanga ojooga abantu.
lekera okumanyira n'okujoga abantu Juliet. You are nobody in this country. You are nobody. Ezo sente zoina ziyamba gwe na family yo. Sigwe wansomesa, sigwa ndabiridde. I don't even need you. Stop giving yourself importance. Obusente bo babu mpanna bulya. I ate the money. Manangi. Nazikujja mu nsawo. Juliet, don't even bother bringing messages. I ate the money. As simple as that. Nza simanyi bintu byakwennyonnyolako sente nazirya. Obadde oyinayo ekirala. I ate the money. Kori musiru. Kati nze opesete nzigane gwe. Mi tamale. Juliet wampe milioni 10 nazirya. So you saw nti walionguze. Walioroza kati onguze ndi mutabani wo onjogeze byekisiru. I ate the money. Kati bi message byotambuza. Kati bikuyamba ki? Nera nawe Juliet nawe oli musiru. Kati kale banjogeddeko kati what next? Natuludde buno bwana buchikeni buno bubologo bunye nkwawa kati olwo. You just don't know whom you're dealing with, younger girl Juliet. Esente nazirya. Obadde inaye endala zoyagala onsindikire. Mbojoni ya waswadde. Nze ku sente enswala. Nze dunia ninensonyi ku sente. Mama. Nze ku sente siswala. Esente nazirya. Yali ampazaaki. Nali mukwana. Nze buli mugagga yenna ng'oli eyo ng'olowooza ati ogenda kupa sente nziraawo nkuwaane sijja. Amaanyi ge nnina gakulwanira family yange. I only fight for my family. So oba wampa sente zo ate ne sente waziwa Nicholas asiimwe. Nze size Nicholas asiimwe. I'm not Nicholas asiimwe. I'm Tamale Mirundi Junior. Sente olaga waziwa Nicholas. Nze Nicholas simumanyi. Nenga I ate the money. Era sagala nnyo tubeerawo tuwakani esente nazirya milioni 10. Yazimpa nenzirya. Kye Deyo bakazimu abebweru ne mutukwana. Nungamba Junior njagala kukomba ku nsigo. Kati ate numala ate ne weefuula sente wali ozimpeera ki Juliet. Said the truth. Yogeza amazima. Milioni 10 Juliet ze wampa wali ozimpeera ki. Nakyo kyogere. Kubanga ndi musajja oli mukazi. How do you donate that amount to me? Juliet vayo obulira abantu amazima. Ebyo bye wakola Switch. Omwana omuli ate omwewakana. Nze bakazi maaba ebweru saagala mulyenga baana mubeewakana. Omuntu oba ali omusabako. Nagati okuwaako mpasente. It's not bad. Nze ebyange bya nsimbi. Nkuba gwa nsimbi. I play sex for money. Funawo owandika. I don't play sex for pleasure. Money. Kati wali ompazaaki. Awe tuba tudda. Sente wali ompazaaki gwanzaala. Era oyina kye wali onsasulira. Muddeeyo ne mutulya. Enange. Nyo. Juliet va bintu ebyo ebyekisiru by'olimu by the way.
bivire muddala obereko omuntu omukulu ate Juliet yigo kuma kubyama gwe buli omu gw'olidde n'ogenda ng'omulaalasa buli omu gw'owadde ssente n'omulaalasa banne Juliet zawedde learn to keep secrets abakulidde bonna nga tebakulaalasa wano bakamiliyoni baaliyewo mu America we know what that happened in that house nze wano Juliet nina ne videos zo nesisobola zita because you a mother wekoze ebintu ebyekisiru oganye okukula obera mabaala olinga mwana wa high school Juliet tulakeewo emyaka gy'olimu gy'abazzukulu baddonizera bonna amabaala bagavaamu bazali babivaamu naye gwera obiremeddemu Juliet sit cut your home neno zunga bala ku balo olinga kaloli oza nazimba bosimanya nazimba ebuziga osula ku 4 points ennyumba ye eriwa wano Rebecca agaba yatulaga ennyumba ye Juliet zawedde ennyumba ye where is your house sinapinga ko obuliri bwo anangi naye ozaamu lwiki o sinapinga bere yanange gwengula Junior mulabe edduka omwana ayogera talina kyatalangidde Juliet zawedde eyo nvuddeyo tugende ku nsonga z'abataka manye ensonga z'abataka zino zitabudde abantu era munnange abantu batuuse n'okugamba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga engeri gy'avugamu ekintu kino si bwe kityo kyandisaanidde okubeera akafaananyi kano kajjayo ddala ebigambo ebizenga byogerwa nti Abaganda bankwe era Abaganda balwanyisa omwana wa Buganda balemezzaako Museveni n'okutulugunya Abannayuganda kinajjukirwa Ssaabasajja Kabaka alina statement gye yakola n'atugamba muffe mulimu abeeyita Abaganda nga bateeketeeke era nga bateekeddwawo nnakyemalira n'okunafuya Obuganda 1986 Museveni yajja nga yeetuuma amannya Kasimu ag'Abasiraamu era nga yalaga Munyankole era nga yakiteeka nnyo mu bantu okulaga nti Abanyankole be batulugunya Abannayuganda era n'atandika okuteeka abantu okutandika mu sekita okuva eyo wansi n'atandika okuteekateeka obusajja era n'atandika okunokola bwe kyatuuka wano mu Buganda n'atandika okunokola abataka abaali baganya okukkiriziganya naye kinajjukira olwana akaseera abataka ba Buganda ab'ebika bwe batandika okufiira kumukumu naye nga baganye kukkaanya naye n'ateekawo abasajja be kati akafaananyi kano we kafuluma agezaako okukkakkanya olutalo lw'eggwanga alukakkanye ku lutalo lw'amawanga agezaako okuteekawo nti luno olutalo luli wakati w'amawanga Buganda na gundi naye nga bw'agamba nti kati kuba kana akafaananyi oli bwakati naye kubekerera agamba nedda kituufu be balwanyisizza omwana wa Buganda naye nga bw'otunuulira Kyagulanyi mu 2021 yasinga kuwangulira mu Central obululu bwali nnyo eno mu Central onazenga ayagala okunafuya kati essaawa zino ng'akaliro kamutuuse ayagala okunafuya olutalo okuluzza ku mawanga ayagala tunafuwa otandika ogamba nti era Abaganda tandika okulwana entalo z'amawanga olutalo teruli kuffe Baganda teruli kuffe Batooro teruli kuffe Banyoro teruli kuffe Basoga wabula luli ku Uganda nnamba kuba sigamba nti waliwo akatundu akali obulungi kebisigadde amawanga agalala gali bubi ffenna tuli bubi tunyigirizibwa kyenkanyi kati essaawa zino ng'anoonya we yeekwata ng'anoonya watandika okuteeka dawuti mu bantu n'Abannayuganda n'okutandika okwerumaaluma afulumizza akafaananyi akalaga nti olutalo wakati wa mawanga era bano Abaganda bennyini be balwanyisa oyo yennyini ajja oba mufodi mutegeera ekintu kye mbagamba naye mukulu wano nga twava ogwakaliro ojja kukawulira gwe wano tulaga kayo ojja kawulira bino ozenga obikola ozenga ozanyira Abannayuganda ku mutwe bino bitribal cards twabibuuka lutano tulirimu ng'Abannayuganda wabula si Baganda kwa ffenna tunyigirizibwa teri kabira eri bulungi ffenna tunyigirizibwa kyenkanyi kyova olaba nkugambye n'olutalo luli wakati waffe Abannayuganda ne nnakyemalira wabula teri wakati waffe ng'Abaganda no mukulu ezo kaadi twazibuuka kyova olaba essaawa zino tulinamu bagamba nti Baganda bampuuga nga balaga nti bo basaidinga ne nnakyemalira be Baganda abateeketeeke Kabaka be yayogerako
bano bamayiga be baganda abateeketeke Ssaabasajja Kabaka be yayogerako be baatuteekamu. Dozo biwulidde abaana tebalina bigambo biwoomu eri Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bamulangira mbu yeekubana ne Nakyemalira okubanga baagala okubanga basaanyawo Obuganda oba Obwakabaka bwa Buganda. Nga tukyeyongerayo ku nsonga z'abataka, abaana bakyawanda muliro era simanyi owa binaagwa bite naye kankutwaleyo tulabe. Omusalamala yakwata embazzi n'ayingira ekibira. Bwe yayingira ekibira n'atandika ottema emiti. Emiti gyagenda olaba embazzi egitema ng'omuyini gwayo nagwo muti. Era emiti gyamenyeka nnyo ne gigamba, munnaffe ate yayamba abatemu abatutemula. Natunuulidde abataka ba Buganda nga Museveni abayise okubaako ne kyabawa era ne bagenda nga bakimanyidde ddala nti Museveni mutemu atayagala Buganda era ayagala ogisaanyaawo. Naye ate nabo ne basigala nga bagamba ffe tusobola okulya naye era munnaffe, era beebazizza nnyo gye baagenze. Abaganda bangi nnyo baanafuye ne bagamba Abaganda be balwanyisa Kyagulanyi, Abaganda ate be bakolagana n'omutemu atutemula. Buli wootandika olowooza bw'otyo ng'omanya akakodyo ka Museveni omaze okugwa mu lutuula lwe lutya. Njagala ozzeeko emabega 2021 okulonda kwaliwo kwa Uganda yonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe yasinga kuwangulawa. Ojja kwekanga era yasinga kuwangula mu Buganda. Baani abaamulonda? Kati wano Museveni akuleetera endowooza nti n'Abaganda tebamwagala kubanga avudde ng'eri wansi ng'aguluuminga abantu abalina okubeera mu feesi za Buganda nga bonna baanukula eriye. UID n'aleeta abo bampuuga n'aleeta baani n'amekinga sure emyaka 4 gyonna gy'amaze mu buyinza ffe tukaabira ku results ze tulaba, naye ne twerabira nti yali process kuva eri wansi. Buli eyali mwensa Museveni yamutta. Olaba ne Padde Bitama gwe twali tumanyi nga kazanyiikirizi bwe yayimirira okwesimbawo n'atuuka okwogera ku bigenda mu maaso nti ne opposition yennyini eriwo bonna bakolagana na mutemu Museveni yagenda olaba nga Padde Bitama ajja kukwata projekiti zaazaabye oba azikole ki exposing ate kimuleetera okuddamu okuzimba neera. Padde Bitama n'amugjawo. Abantu baffe bazzenga baffe nga tulaba abataka abalimu ensa nga babali pulesinga ne bino ebirerya bye mulaba. Museveni byazaaguluuminga. Kati ffe tuli mu kwewuunya nti buli gwolaba omukulembeze mu Buganda oba omukulembeze wa Buganda ogenda olaba ng'alinga ali against n'enkyukakyuka, ogenda olaba ng'alinga ali against n'abanyigirizibwa, n'ogamba kikola kitya kino bannaffe. Kankubuulireko olutalo luno tulina kululwana nga bannayuganda, tulujje ku mutendera guno gw'Abaganda Basoga, Batoolo, Bateeso. Buli we mukuteeka ku mutendera guno lubamenya nnyo, lubamenya emitima, luba discouraginga kubanga Museveni akwagala oluli wano oli ku mutendera olowooleza wano. Muganda munnange njagala mukitegere nti Museveni mulabe wa Uganda era tewaliwo kitundu kyenyumiririza mu nfuga ya Museveni. Buli wamu bakaaba, buli wamu ayinayo babatugumbudde. Kasese wa Kalamojja Waluwa Ankole wa yonna balozezza ku bulumi bwa Museveni. Kati tulina kulowooza nga bannayuganda okuwangula olutalo luno gwalukakkanya alusika n'oluzza ku mutendera gwa Muganda munnange, Musoga munnange, Mutoolo munnange, Mukyoli munnange, Munyankole munnange, Munalwanda munnange, ng'olwomanya Museveni akukoze ki? Oli mu trap ya Museveni wakati. Osegedde tuluddeyo tuyina kulowooza nga bannayuganda tugenda mu protest vote. Yes, tumupangireko okwo kukaka akawulire respect
webale kwekomera ku NCK TV tewerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigaddewo telefone nja kubanga nkomawo nabyo tova